Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omubaka Gorret Namugga ow'amawugula avuddeyo n'asabula bamwine onono RDC wa Gen Museveni Laba kyakoze Gen Muhoozi ate kugambye kino kye bayita okubanga nti nkoko baana ebiri eno tebiwoomesa nakabululu nze twakula okutuuka wano nga tumanyi nti omulimu gwa UPDF kwe kukuuma eggwanga lyattu Uganda okubeera ng'etutangira ku balabe abo abayinza okutuyenga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tutangira ku balabe abo abayinza okutuyingirira ne batabangula emirembe naye wuuno munnamagye akawangamudde nti yaliwo okuuma Gen Museveni bulamu bwe na famire ye era ewatali ebyo tasobolera n'abateerako ekigamba nti 2026 wali enkofiira oba satiiki kyewuunyisa kakati nno bino nno nabyo onaabijjukiranga akaseera konna ewali ensimbi teweesiganga muntu munnoowo kakati nyinza okukagamba nti betrayed by a royal friend. Yenze Deni BTN Media Beyond the Newsroom akutusako ensonga zisemasonga wonno n'obuwombeefu obw'ekika waggulu wenkusabira video eno sooka ogimpere like esobolere ddala okubanga etambulira ddala etuuke ekulisa kinoomu mu ngeri eyo njagala okubeera nga nkusaba gwe omulungi atanatwegattako mu butongole obeere ng'osubscribinga koona mu kagambo subscribe bw'omala okwo ne wali mu kadde okagye personalize okateeke mu all ofune notification ku mbuuzi zonna ennyuvu ze tukuteerayo mu ngeri y'emu njagala okujjukiza nti omukutu gwaffe omujja ogwadde ni exclusive weeguli okuba nga nagwo gukutuusaako ensonga zisemasonga wansi mu comment section tuteereddewo link yawo nkusaba ogitapingemu ekutwale ku mukutu ogwo osobole okuba nga osubscribinga era ogwegatteko mu butongole ate naye ofunireyo ensonga ennyuvu ennyo nnyini ddala ezigatta ku ggwanga lyattu Uganda. Nzikiriza tutandike ne video eno ey'ekigendererwa weetandikira sooka owuliriza ebigambo bino. Sasa kuzibya lunaku nga sowoza ku Bobi Wine kebere sali wakatonda katachiwa kutuka. Sasa kuzibya nga simtadde musala yange. Eyo kumatya ne kirobo ya mutuntu. Sasa kuzibya lunaku nga sowoza kamilioni. Era muntu alowooza nti asobola kunja wene kamilioni tekisoboka. Nga tuvuddeyo eyo njala tukkirire tutunulire. Tuyinza obutasobola kufuna kifaananyi ku kibegabegako kuno. Jennifer Nakangobe full figure agamba sisobola kuzibya lunaku nga sisabidde ku Bobi Wine nga soogedde ku Bobi Wine sisobola kukeesa lunaku ne simusabira baganda bange oyinza okuba ne mukwano gwo ng'alaga nti akwagala nnyo era ng'omuwagala naye ssente we zaatuuka ku nsi kuno abeera asobola okubetrayinga. Never trust a human being where there is an opportunity of getting money, and never trust a friend because at your back ye enemy wo asinga. Wabula, always do what we call a God's will. Follow God's voice. Then olyoka oyamba omuntu oyo naye si buli muntu nti aba yeetaaga okuyamba oba okusembeza kumpi naawe. Tweyongeddeyo. Laba video eno. 2016 gwe mwaka gwe nalayira kukuma mukulembeze eggwanga ne famire ye n'abantu be n'ebintu byabwe. Kati mwe just guwazeko akaunti yange n'okola ebintu by'ekisiru gwemanyi musyazi gwe naye sigenda kukwogerako nnyo kubanga tolina amakulu. Bageto yuti kino kyekiriwo tubulayo emyezi emitono. Kasola bo wali enkofiira gwe tikinga butikinzi. Kasola be enkofiira gwe tikinga. Tutwagala kumanya kati. Anti katobanga sagala president njagala aniye. Kiba kirungi nnyo nnyini ddala era sigenda commentinga nnyo ku nsonga z'omwami ono. Ne just njagala to educate Ugandans who are outside there. Eno yo constitution ensonga lwaki embeera kumpi wabaye ebintu nga bino ebyetaaga okwogerako. Omwami ono ndabye video ye bambi ng'etrendinga nnyo with all due respect. Naye
uniform eno yokka esooka neebeerako ebintu ebiresemblinga era ebirina kye birepresentinga. Ekigambo UPDF amanya ge sijja ganguza wano. U means Uganda. What is Uganda? Inze naawe ffe tukola Uganda. P, that's people. Who are people? We. D, defense. Defense comes from defend. What are you defending? People are Uganda and the people who are in Uganda. Then forces amaanyi. Inti gemaanyi agagenda maaso n'okubeera nga gakuuma wamu bannayuganda mu Uganda yaabwe nga bali bulungi. But not as an individual. Okusinziira ku constitution oba ssemateeka w'eggwanga lino Article 28 egamba etya. That is what we call a Uganda People's Defence Force. Article 28 clause 1 egamba etya. There shall be armed forces to be known as the Uganda People's Defence Force. Clause 2. The Uganda People's Defence Force shall be non-partisan. Kawulire bulungi. National in character, patriotic, profession, disciplined, productive, and subordinate to the civilian authority as established under this constitution. Baganda bange kagamba bwe kati okusinziira ku article eno nti Uganda People's Defence Force ejja kubeera non-partisan, nti tejja kubeerako pate yonna gyewagira ng'ono kyakoze nti nze mulonde gundi. Ekyo kikontana n'amateeka era eggwanga lyonna liba ligobererwa amateeka oyo aba alina okubeera ng'atwalibwa mu kakiiko akakwasisa empisa. Era ne bakugamba lirina okubanga olina okubanga oli productive. Omusirikale yenna ali mu jeeri alina okubeera nga ali professional enough, alina okubanga ali disciplined, alina aba n'empisa, alina okubanga alina omutima ogulumirirwa eggwanga lye, alina okubeera nga omuntu ayagala ensi ye, alina okubeera ow'empisa ez'ekika ekyawaggulu n'ebirala. Funa constitution genda osome article 28. But right now bino byayogera. Kankutwale wa Gorret Namugga osijja kulwawo. Somedde amateeka wano era newunza n'obudde bw'omuwadde. Ebimu byayogedde obadde olaba nga birimu ku ngeri y'obwa Sseruganda. Naye waliwo byayogedde nga weebuuza oba ye bamwine. First of all, ono bwe yabadde ajja wamugambye munna NRM yeebale kwambala yero. Ono bamwine nga commissioner alina okubeera ne political party. Njagala okubuuza. Igwe nga commissioner njagala okubuuza. Are you supposed to be partisan? So bano bennyini aboogera bye bamwine njagala okutegeeza nti buli wamutandika okuva ku nfuga egoberera amateeka talina moral authority. No, njagala okumubuuza supervisor wa RDC ba supervisor ba RDC twali mu kalulu k'ekawempe wano ba RDCs emmotoka z'aba RDC zonna ne zivaayo physically ne zigenda mu kalulu. RDC alina kuba partisan ne bazijjako number plates. No, with this impunity you have to be fair. Ffenna twagala eggwanga lyaffe. Naye saawa eno bamwine bwewamukinyeko n'omugamba oyambadde tayi ya yero bambi w'NRM nnyo. Ono akimanyi bulungi talina kuba na political party yonna. Representative wa president to serve all of us. Ba RDC saawa eno omusanga ku kazindaalo ng'anoonya kalulu ka Muzeeyi Museveni. Openly teryamukwatako olwo ye tamenye mateeka. So bino byonna nga tubyogera mwami bamwine tulekeraawo okuwoomereza. Saawa eno twogera ku baana ba Nuupu boogamba nti baakubye drill. Twogere ku CDF omulamba. Ku CDF. If we are to be fair, how many times has the CDF come out, Chief of Defence Forces? Aina amagye gaffe aga Uganda People's Defence Force, Uganda People's Defence Force. Ng'avaayo ku social media n'akola tweets ezireeta obulabe ku ggwanga oyo tazzangako musango. And no one talks about him. Tewali amwogerako yetazizza musango. So nga tetunnaba kutandika ku owninga buvunaanyizibwa na kulaba nti buli amenya amateeka akwatibwako toyina moral authority by whatsoever standard etandika kwogera ku baana ba Nuupu. Ndowooza okitegedde ekyo kiki ekitegeeza wa wano kati wetuli. So mwami bamwine njagala okukutegeeza eno uprightness erina kutandikira mu ffe abakulembeze. Before you condemn abaana ba Nuupu njagala mbwe bannayuganda mwenna
muvayo mukondeming every office bearer because we must be exemplary as leaders. Tosobola kuba na CDF mulamba posting all the nuisance and nonsense and everyone keeps quiet. Kubanga mwana wa mukulembeze wa gwanga bona amwogerako nja batwala mu basement ebyo tewali abyogerako. That is all and good. Kino kye tulina okuvayo tukondeming as leaders nti amateeka twagateeka offennaga tukwate Namugga bwazo omusango as an MP Namugga avunaanibwe. So byayogedde byonna birungi naye njagala bamwine tukomewo. Eggwanga lino tulize mu line entuufu. Nze I condemn. Nze njagala bategeza siwagira bumenyi bwa mateeka by what so standard ne bwe bapate yange. Ekikyamu kiba kikyamu ekituufu kiba kituufu. Era mbadde ngambi gamba bananga abaka ba parliament to disappoint nze nnyo bana Uganda. Kubanga omubaka wa opposition yali badeta twala na sente mu bantu. Because singa tukoze ku nsonga z'abantu ogwaffe mwangu nnyo kubanja bano. Check mark them. Nzenga na tight marking zone. Owe maogula lwakyagala mugabire sente. Yantuma kutegeeza ono tidda mu line ovudde ku main. I wouldn't have been distributing money. But ensonga lwaki osanga nti ebyobufuzi biruze meaning bifuuse bya sente is because of obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tusookerako butulemye. Ono mukama w'ono mwami Museveni kubanga government eruddewo kati erina kuwegula bweguzi bwe yatandika okugabagaba sente. We fell into the trap. Ebigambo ebyo bya Gorret Namugga Gorret Namugga Mawogora akugamba bw'ati yenno concern ye ne bamwine badde agamba nti abantu bano bonna bakwatibwa they are criminals nti bakozesa ebintu ebyefaananyiriza eby'amagye bakola drills ez'amagye so bakwatibwe. Then Namugga kyagezaako okwogera it's what we call double standards. Inti bwogamba nti bano bazikoze okay basamoninge batwalibwe bakwatibwe batwalibwe mu kooti bavunaanibwe nga amateeka bwe googera yeah. Naye ate tulaba na alien skinning ambadde ebyambalo by'amagye oyo ye tebamukwata fulufiga bw'ayambala like cape oba belet tebamukwatako kuba oyo ayogerera mu wa government. Bw'osanga Clement ono ng'agyambadde abo baana tukozesa bakozesa bo tebakwatibwako. Bw'osanga Enzo ng'ambadde jacket ey'ebibombola nti oyo tayogerwako. Bw'osanga Chameleon nti oyo tayogerwako. That is what they call double standards. Kakati gwawo oyagalira okubeera nga gwogamba nti kiri ekikolwa kikyamu nga just it's like but this is the real one. Gwoyinza otya okuba ow'ekicupulinga ina original yakyo waali. Kati ebintu ng'ebyo bireetera ne bannayuganda okubeera nga baleeta okuba nga banyiiga. Gorret agamba nti singa n'ababaka bakola ogwabwe omutuufu kyova olaba nti abakeepinga in check always ng'abagamba. Bino bye bigambo bye mulina okugamba ababaka bammwe. Nali ngamba omu ku MP yali yeesimbye mu kitundu ekimu ne mugamba bino ebyogenda nga musprashinga ssente tebirina makulu wabula amakulu gandibadde nti singa tuva mu kalulu educate people the meaning and the value of a vote. Omuntu mubuulira omugaso n'amaanyi g'akalulu k'ayina tajja kusaba kyakulya wabula bajja kuleeta ababaka abatuufu so okusinga oleeta ebirerya by'ababaka mu parliament. Tweyongereyo. Ntandikira kuono okuva n'olwaleero sigenda kuddamu ku show yonna ne bamwine nga baradisi bakyali mu byobufuzi Agakatona mugutoddamu kompyuta ne bamwine ekyo nkigaddewo kubanga yakugambye tugoberera amateeka. My colleagues ba RDC mukakasa bakyatusavinga ffenna ba RDC bamwine get back dayo jabikudda mu budde bwo dayo put your house to order otherwise toina moral authority eyogere ebyo. Lastly twali mukaluka nakabadde wakaseeke njagamba nti twakalimu kubanga eggwanga nga litambula ffenna tugoberera akalulu ako nzijukira omuntu omu yali Uhuru yagamba kyendabye wane Kololo sente ezisiŋŋanyiza wane Kololo ebisawo byendabye bitambula bino bye tuliko mu byobufuzi ne pesi gye tuseetinze ffe tetukyasobola bijjawo erijja generation mpya nejja n'enfuga empya n'obukulembeze obupya eno impunity yonna okugijjawo ng'akyogera Uhuru naye nga ffenna ekyamazima njagala okutegeeza eggwanga tetukkaanya na bitambula. None of us is agreeing to this. Tewali bamwine ffenna tulinako kye tukoze ono alunda ente akama amata bamwine si agenda okuganywa Namugga yagenda okugagula and others. Tewali kufa gulawo business nga ye consumer bw'okola essomero nze ndeeta abaana. That means we must get concerned of the affairs of every one of us. Yensonga lwaki ssemateeka ali clear about the duties of a citizen.
The duties of a state. Omanyi bano kye baakola olw'okwagala otufuga obumbula. Civic education poteya. Killing a civil society. Bano tebaagala kulabula bantu. Tebaagala kulabula bantu. Otherwise, twalizeeyo ne tusomesa abantu obuvunaanyizibwa bwabwe. That's my concern. Abantu balina omumanya obuvunaanyizibwa bwabwe. Honorable Gorret Namugga, I appreciate you. Nze abamu ku babaka besigambako kintu kyonna ye mubaka Gorret Namugga. Kubanga bwekuba mu parliament atuusa ensonga. Bwekudda ne ku TV azitunnyonnyola ng'ate ne ku ground yazinnyonnyola abantu baayo. I give you credit, Honorable Namugga, era abemawugola okusinziira wano mbagamba. Bwe buli wandaba nga oli eyo nga woolondera Namugga we yeesimbye banaye muwa akalulu. Kubanga ajjayo kiri kyennyini eky'omutima ogw'eggwanga omutuufu gwe twandyayagadde okubeera nagwo. Gwe wuliriza omwami ono ono. Like that. Already oliyakuga nti naba NRM mwe nammwe mwambalira ddala almost ebintu ebiringa ebyabwe enjawulo okuba yakala. Etteeka walusomye. But he has told you that. Etteeka ligambye anything nearly resembling. So if there is any NRM person putting on anything nearly resembling a military attire, he will be arrested. He will not be scared. But agambye cha private security organization. Private security. Respond to his question. Nange kankubuze mwamiratifu. Which military attire is yellow? Kati which military attire is red? Mukwambala. Military police. Ndowooza olaba abasajja bano yo yetumwine. They are just praying at double standards. That's why Namugga wano akugambye toddangamu kumpita ng'olina abo abasajja bwe batyo. Bannayuganda amaanyi nti temukoowa kubanga ono atukola bino ekigendera kya mukulu Museveni ne banne kutukooya kubakoya sitwago ekigendera kyabwe kukitutamya ne ate ekyennaku nabo kigenda kubatama. Do you know why? Nti twabadde mu kakiko ka park ku sector ya justice law and order omuli judiciary, legislature, prisons, Uganda police ng'olese okukooyesa bannansi zezo institution ezikyasinze okuba nga zirimu ebirumira bingi nnyo nti okuba abakozi batono, okuba nti tebalina bikola, okuba nti tebalina obasula. Eyo ye Uganda. Baganda bange. Ekyamazima matuufu ntera nnyo obeera wano ne mbakubiriza nga mbagamba nti okwagala ensi yo kya buwaze. Olina okwagala eggwanga lyo, olina okubeera ng'okola ebyo bitwala eggwanga lyo mu maaso. Ne lwakuba abakulu abatusooka munnange bba abatukulembera baalifunamu shares. Kyova olaba musajja ani yali mayinja yayimba nti ani anguula ensi kuba tugitunda naye atuweeza awamu abuze katugitunde mu bibajo ebintu byonna byafa dda. Anyway, let's pray. You never know, maybe things may change for the better Uganda. Guys, munzikirize mbate tusinkana ate mu mboozi endala mpitirivu ze tunaaba tugeze maaso n'okuba kuŋŋaanyiriza ate era n'okuba nga tuzibawa. Nze Deni, BTN Media, Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.